Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Kooti y'emmengezeemu okuwulira omusango oguvunaanibwa abavubuka omwenda abagambibwa nti basaalimbira ku kkanisa y'omusumba Kayanja eya Miracle Center kw'ossa okumwogerera amafuukuule nga bagamba nti yali avuga empanka. David Kwikiriza ono nga ye mujulizi mu musango guno ow'e11 olwaleero yawadde obujulizi era n'annyonnyola omulamuzi nga bwe byatandika. Kwikiriza nga mbega wa poliisi nga ne mu biseera omusango guno we gwabeererawo yali akolera ku poliisi y'e Kawempe, annyonnyodde nti baamuyita ne bamutegeeza nga bwe waaliwo obumenyi bw'amateeka obwali bubalusewo ku kkanisa y'omusumba Kayanja era ne bamulagira okunoonyereza ku musango guno. Bw'atyo yakizuula nti abavubuka bano bye baali boogera byonna byali bya bulimba. Annyonnyodde nti yatwala obudde n'agenda mu kaduukulu ku poliisi wa Kampala mukadde abavubuka bano abamu gye baali bakuumirwa okubanoonyerezaako, kyokka n'akizuula nti byonna bye baali boogera okwali okubasiyaga byali bipangirire kubanga baasala nkoko. Kwikiriza era akakasizza kkooti nga bwe yakizuula ng'ayita mu kulondoola amasimu nti abavunaanibwa baali boogera butereevu n'ab'oludda lw'omusumba Jackson Ssennyonga gwe balumiriza nti eyawoba n'ensimbi n'ekigendererwa ekyokwagala okwonoona erinnya lya Kayanja. So since we already have another fixed date for hearing, which is 29th of July 2024 at 9:30, this matter is adjourned to the same date, which is 29th of July 2024, for cross-examination by the defense. Bw'atyo omulamuzi Adamuzi Byalugaba bw'amaze okuwuliriza obujulizi bwa Kwikiriza, omusango n'agwongerayo okutuuka ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi guno ogw'omusanvu, era nga ku luno ate ab'oludda oluvunaana lwe bagenda nabo okusoya Byalugaba ebibuuzo.